Bannange ekiriwo tuvaako mu kkomera n'embyagi nsanze mu mafiya si nnungi, oba enviiri bazisayisizaako ki simanyi, oba bamutulugunyiza batya simanyi. Tasoboddeko ngamba bingi naye ngambye togaana kugamba bantu bagambe embeera gyenkola ki gyendimu entuufu. Naye nga oba balina empiso gye bamukubye mu mugongo bakikuba alaga nti n'okwogera naye ng'akulaga tali bulungi. Era tugezeeko tukole kyonna ekisoboka tubanje omusajja. Kweguba musango gwa ssimu lwaki tebamuleeta balina akawaranti ako basobola okukola ne bamukomyawo mu kooti n'agenda ku bbeeyi bwabanga bya ssimu. Naye ebintu birabika si bya ssimu, mulimu olumafiya olulimu era nga kiva ku ddwaliro. Kintu kirabika kiri ku ddwaliro, si kirabika wabula eddwaliro. Era tusaba mafiya bamutuleetere ku Mande asobole okudda ebweru afune obujjanjabi. Bannange kimuludde omuntu mulumiza, omuntu afudde olredde ate noono mumula mufaaki. Mulwana Patrick ali mu mbeera ki? Mulwana okujjako bamusazeeko enviiri naye nga alien skin waffe tali mu mbeera mbi, kuza misinga birasita bye kati bya misinga byokka, naye agambye tali mu mbeera mbi era ayinza okujja either ku Mande obanga mwenda yakireyiminga nti omulwadde we babadde bamusazeemu ebitundu ebimu ekyakireyiminga. Kakati ekirala agamba nti waliwo omusango gw'essimu, waliwo amuwayiriza mu ssimu yabuze essimu ye, buli ogwensabya tegunnabaawo gwo tebannamulumpa. Ki ky'osinga okwagala ku Mulwana Patrick? Alina omukwano waddala akubeererawo nnyo mu bizibu. Mulwana bwe nafuna obuzibuzi bwambi yajja n'ambeererawo. Kati ate bagamba Abaganda muno mukabi ye muno ddala, siyinza kulaba ng'ali mu mbeera eno yakumusiba mu kkomera ne sijja. Nayagadde nninde bamuleete nga mwenda nga babadde babyogera naye nga ndaba wala. Fangon Forest basomedde ne Mulwana Patrick Grant waffe omumanyi nga alien skin ku misango egyekuusa ku kutuusa obulabe, egigambibwa nti baatuusa obulabe ku bantu abatabaddewo mu kooti. Babasomedde emisango ne bajeegana wawo alien skin abadde taliiwo ti abaddewo already ku remand ku misango emirala, tabasobodde kumusomera emisango gino egy'okutuusa obulabe ku muntu, naye Julius bamusomedde emisango. So bongezaayo okuwulira omusango guno paka nga ku Mande bagenda kwongera kuwuliza kesi zino ku Mande, naddala okuwulira bail application okusaba okweyimirirwa ku misango gino egivunaanibwa bakiranti baffe. Avunaanizibwa nga avunaana nga talabiseeko mu kooti. Era naffe kooti ebuuziza oba waliwo bacomplainant abafollowinga nga tebabaddeewo, so abavunaana bo tebasobodde balabako. So bagaanye okuwulira bail application yaffe kubanga omuwaabi wa gavumenti tabaddeewo, naye batugambye ku Mande ajja kubawo basobole okuwulira okusaba okuyimirirwa kwaffe. Kiranti waffe naye bagambye ono already abadde ku remand alien skin ajja kukomawo mu kooti ku Mande bayisiza production warrant asobole okujja bamusomera emisango emirala ku fayiro eno eya leero bibaddewo. Kansula maliza n'amanya. Amanya Nabwe Precious kuva mu Elgon Advocates. So tujja kubawo ku Mande tukole bail application tulabe nga basobola okufuna okweyimirirwa, basobola okuddizibwa eddembe lyabwe kubanga buteeberezebwa nti baze emisango teginabasinga. So you're presumed to be innocent until you're proved to be guilty or you plead guilty. Bwegubanga tegunakusinga oba tona bakugamba nti gukusinze nga bagikusomedde emisango n'ogikkiriza oba innocent until proven guilty, kyova olaba kooti ekuwa eddembe ly'okusaba okweyimirirwa n'owoza ng'ova wabweru.